Olwaleero tubadde ne launch oba press conference y'abantu baffe aba misscurvyuganda nga nate kino oluvannyuma lw'ebbanga lya myaka 2 ku 3 leero lwe bazzeemu empaka zino ate era lwe zilonkingiddwa ku club ambience mu kibuga Kampala nga nno. Much as we have our event on Saturday, we'll showcase so much, but Omuganda Gamba Atunda Yolesa, we have a few contestants here. Kale abalabi yaffe abalungi tusiima nnyo ate ogwo omulimu ogw'ettendo omulungi gwe mukola ogw'okubanga ate mutulaba yonna gye musinziirira. Amanya n'eddoboozi nze Jona Saints, omusasi wammwe oba aliwo okubanga ate abaleetera amawulire agaba gagudde mu ggwanga lyaffe Uganda naddala ago ate agali mu field ya entertainment. Kale empaka zino zasemba kubaayo ate nga tetunnayingira mu covid oba akaseera ako obulwadde obwa covid bwatugwira waneeno mu ggwanga lyaffe lwe twasemba okuba n'ezi empaka, era omuwanguzi eyanywamu bannaakendo yali ayitibwa Belinda, erinnya eddala sirimanyi bulungi naye ye Belinda, era olunaku olwaleero naye alabiseeko nga tulonkinga empaka zino ezabwa misscurvy ne tutegeezebwa nti ate zigenda kuba nga zitutuuswako ku lw'omukaaga luno. Batulazeeko ku ba misscurvy abatinitini era basobodde okuba nga ate babaawo naye tebamaliddwayo lwa nsonga abamu babadde ku mirimu gyabwe egy'enjawulo, so n'olwekyo musuubire ba misscurvy okubaawo mu bungi. Si be bokka abanaabaawo wabula bagenda bbaawo mu bungi, ate era kiri open ku bantu abalala bonna abasigadde ate abasuubira oba abandiyagadde okuba nga boolesa ekitone ky'obwa misscurvy mu mpaka zino ate ezaategekeddwa. Bangi gye muli eyo nkimanyi nti ekigambo misscurvy kibabuzaabuza. Omanyi mwe mwamanyira kuwulira abantu abayitibwa ba modo nti kaana kali kagundi ka modo, nedda bambi ku luno kyali kyakyukamuko yadde nga akaseera kaali katino oba akabanga mu kyali kireeteddwa kaali katini nnyo. Misscurvy ye muntu eyakula obulungi oba tugambe nti yawagguuka mu nkula
nga akabina ate mwattu kanene kasava bulungi nga yenna muwaguufu okutwaliza awamu yoyo omuntu amanyikiddwa nga misscurvy. Nabo baavaamu ne bagamba nti awai tetujja kubanga tuwuliriza bammodo bokka, naffe tusobola okuvaayo ne twolesa omubiri gwaffe kuba nakyo era kintu kyamaanyi nnyo, kikula kya mulembe nnyo. Bwe tutyo ne bavaayo ne beetuuma erinnya ly'obwa misscurvy. Empaka zino zitambulira ddala era zikwatidde ddala kati n'omubabiro nti zimanyikiddwa na buli wamu mu ggwanga. N'olwekyo abateesiteesi bakubiriza abantu bonna mu ggwanga gye bali basobole okuba nga ate beenyigira mu mpaka zino, awamu n'okuba nga ate bajja okulabira ddala misscurvy ki kye kitegeeza mu ggwanga lyattu Uganda. Amannya n'eddoboozi nsigadde nze Jona Saints omusasi wammwe, mwekumire ku social media, ebirungi bikyajja. Temwerabira n'okwerabira nti empaka zino ez'obwa misscurvy zijja kuba ate tuzibatuusaako butereevu bwe zinaatandikira paka gye zinaggweera.